ekkubo lino lye bayiye oba lye baayiwa, ekkubo lino liva wano we tuli ku mayinja ne ligenda ne ligwa e Kajjansi. Kati omuntu jjamu baba kwatidde ng'ennateete ita buyisinga eno wa Kenny Luchams, kwata ekikubo ekyo ita kusita, oba kusita kirira bukkirizi bunamwaya ogwa bugwe mu kino ekikubo, oba ogenda kutambula paka Kajjansi. Wano simanyi ngenda ku airport obudde bunkutte, totawaana na jamu e Kajjansi. Kati wano okiviiramu Lweza. Kati wootuukira ng'e Kajjansi ate jamu yali badde akukwatira ng'ate olwo okuba express highway, oba ogenda bugenzi ku express highway. Then ne bwe wabeera nti waliwo jamu wano Katwe, Kibuye, Najja Nankumbi, Steera, Namasuba okuba bukubi kino ekikubo. Vyu mugiraba, enzimba muzirabye, enkulaakulana mugiwulira. Enkulaakulana mu Uganda egenda mu maaso. Nga bwe mbagamba bulijjo, abantu bangi abatalina ssente ate bantu bangi abalina ssente, era n'okuzimba kw'amaanyi okugenda mu maaso. Kino ekikubo kigenda tukuba Lweza we bayita ku Kisajja. Ku Kisajja waliwo ebitaala bye baateekawo we tugenda okubeera nga tugwa. Abraham's Junior School. Kakati ka roundabout akakali awo ke ka roundabout akagenda ku Nikan Resort, ke kadda ku Entebbe Road. Eno petrol station baakagitunda, Rubisi yagiguze, era ekyali under renovation. Enkulaakulana eno magaye nti omuntu buli w'obeerawo kasita obeera ku kkubo kuno gamba waliiseewo n'etteeka erigamba nga omuntu yenna atalina busobozi ku kkubo tobeerako gw'oba obeera emmanju. Waba oba oyitaayita ku makubo oyinza okulaba akayumba ng'oli agamba tetutunda, n'omugamba temutunda. Gwe wafunawo otya? Baakuzaala nawo banammwe abagamba temutunda yagulawo buguzi. Anti biyo plot not for sale. Eyo plot for sale in fact eyo bagikulagiridde. Naye bu plot not for sale buyitirivu obungi. Plot for sale abaagala plot eyo ngibalaze yiiyaawo. Want already wali developed. Mbadde nkyagamba ku bantu abagamba nti batunda. Bano ba plot not for sale. Osooka n'obuuza mu mwafunawo mutya. Enkulaakulana ya Uganda tulina okubeera nga tutunda. Tulina okwejjamu ebyo nti plot not for sale. Not for sale nga tosobola kudevelopingawo owantu olikewo wantu nga walabika bubi. Ate ddala plot ez'oku kkubo family baagala nnyo okugamba nti not for sale naye nga nezidevelopinga tebaziina. Kati lwaki tozikukwata oba n'ogenda mu $1 equation ne babazimbira, oba n'okolanga ebya Haji Bakaluba najja nagamba nti tunda owantu otundewo akawumbi kamu, genda obeere gy'ojja ogulewo. Kuba oyinza okugamba tetutunda tukyalinda wakole value. Nejjukira ne gy'ogenda okugulira nawe walina okubeera weeyongera nawe okukola value. So tolowooza nti n'owuwo wokka we wakola value. Gy'otagula kaakati gy'ogamba kanindemu, era ebiseera ebyo wogenda okutuukira okutunda era wajja kubeera nga nawo value yaawo ya waggulu. Ebitaala biibino wano wetugudde kati ekyo ekikubo oba ekkubo eri mu maaso lyeri Entebbe Road. Jjukira ova direct Nateete walinga ku MM Pub n'ojja n'ogwa ku kino ekikubo. So jjaamu oba omusazeeko ow'Ekibuye, Najja Nankumbi, Steera, Namasuba awo wonna oba omusazeeko zana oba ogwa bugwi wano. Kakati ndowooza mutegedde kye mbagamba nti muvenga mu bintu nti tetutunda. Saawa yonna ogugamba tetutunda. Buli bw'otunda owantu n'ofuna ssente ezijja mu kifo ky'otunze
sente ezo osobola ozikozesa ebintu ebirungi okusinga bw'ogamba nti wano tetuvaawo naye nga mu butuufu olaba nawe tojjaawo nga temujjaawo wantu wootajja vaawo wano wa Drake Lubega oyo ye mwesiga mu ssente. Drake Lubega azimbye buli wamu gwe muleetere buleetezi ploti nti eyo koona ploti ajja kugamba leeta medical store ziri wali yajja kugamba bugambi leeta nti be bamu ku basajja Drake Lubega Hamu Sebalamu eyo fire yaffe bagamba eri privately owned esimanyi oba kyekyo oba si kyekyo be bamu basajja abongedde okubeera nga bakulaakulanya ebitundu oba yajja n'agula owantu n'ateekawo ekintu eky'amaanyi kati oli ne wajja okugula obuguzi n'agamba nti awaani yaguzeewo nti Drake Lubega oli agula n'ogula olw'erinnya n'amanya nti Drake Lubega ajja kuleeta enkulaakulana oba Hamungu oyo bakanina ne Drake lujja kuba luli olwo ajja kungula. So tuli kumpi kutuuka Kajjansi ambulance ziizo oyinza okwesanga nga bonoonyereza kyatwala n'atwala kamyu tutuuse e Kajjansi kati wano bw'oba ogudde wano jamuwe Kajjansi okumuwona otema butemi wano express highway ng'ogwa kubayita ababiri nkumba olwojamu oba omusaze nnyo oba ogenze ku kisaawe Kajjansi tawunike Kajjansi kukubo wano kakyalemye okukula naye ku sayidi z'ekatale ekikubo ekyambuka katale awo waliwo kalina mpitirivu obungi naye wano nga wano nkulaakulana yaawo tennategereka bulungi. Bigi bali wano Bigi wa health wa Herbal Clinic ali awo Kajjansi ndowooza olaba wano Kajjansi wano nkulaakulana yaawo si y'amaanyi nnyo naye ate olaba ekikubo ekyo ekyambuka awo kalina eziri okwo mpitirivu obungi naye wano senta wano kana akatale nga yemukalaba awo na bino bonna wano enkulaakulana tennabeera nnyo y'amaanyi naye ng'abantu bo bayitirivu obungi naye nga kakyabulamu ebizimbe eby'amaanyi zikalina ng'ezo ez'omutawaana. So ndowooza tujja kukoma wano kweno vidiyo ntekamba twaleko katono tumalire ku KFC ye bajja in fact KFC Kitende sebe bajja ntuli Kitende wano Kids Knock tumalire bajja motoka g'ebbeeyi Uganda Go nayo tegakyali mawulire mwana akuyisaako emmotoka n'ogamba eyi ono yagyewumbidde nga togirabanga nako motoka malungi agali e Uganda ennaku zino. Road jamu Entebbe Road ekirungi kye kiri nti atambula waliwo jamu ng'ow'Entinda ye tatambulirako ddala naye wano Entebbe Road jamu waali naye ate emmotoka zibeera zitambula. KFC Kitende eri awo tukome wano leero.